ate nkukakasa ne bw'oba okola otya ziwera 5 ne ziwera 6 ne ziwera 7 ne ziwera 8 wakiri bukyanga otunula byenjogera abamu babiyitamu nga kikugamba bw'otomale kwematiza tewali tulo wano ekirowoozo kibeera munda mu gwe nga bw'oli omwoyo akulumiriza omwoyo mutukuvu n'akulumiriza ne guli omwoyo gwa masturbation gukuteekako etteeka kubanga nga bwe tusomye mu kigambo kigambyo oba ofuuse prisona kati omusibe gwe bagambye va mu kadugulu kano gende mukali alina waawakanira kati nga masturbation omwoyo gugamba togenda kwebaka ddala sami togenda kwebaka nze nkukakasa teweebaka era kasitomala okwematiza bwoti weebaka teweetaaga na kulowoozaamu esekendi woomalira bwoti gwe wuuzika bunsi mutwe tukutwalirawo omaze okisasifayinga kiwumuddemu nakyo kaakati 2 tugiyingidde nga lumu saa 8 nga ojjukira muli masanyu ga saa 6 7 8 weewunzikawo ng'omukulu ajja mwoyo gwa masturbation amusajja aha tandikiraawo ng'asooka ndwanalwanamu awo weewunzika notunaago notuneba nga naye nasula nga ntunula ninziramu nematiza awo we namanyira nkikoze eki ekyange kiwedde kampiveeko amaati kenyingire 2 olowooza singidde mu mwaka gwa 14 awo nyingidde mu mwaka gwe 14 nga nematiza awo ngamba kiganye nekivaako kati obulamu ne busigala nga buli nomo nga nematiza ebyokulwana obitadde ate ndwana ki ndwanye buli wamu biganye ate ekyalwana byokulwanyisa byonna ndabanga bimazeeyo naye nebaza mukama ono omulaba bw'aba yakumanya ayina engeri gyakuteega ng'omwoyo bwe gwanteega mukama naye asigala akuteega luba lumu n'ogwa mu kitimba kye n'akugjayo kati mukama naye teyampowa kuba katonda waffe tapowa twandibanga twogera ku masturbation naye nga waliwo omulala alina omwoyo omulala ngalowooza oba mukama yamuvaako katonda tapowa nze ndabye katonda nga tapowa ekyo kyo nkikakasizza teri kintu katonda kyokola n'agamba ono omutadde wala asoosanyuwa n'omuntu ali ebisiyaga ate nga yali yazikirizaako ensi so buli omu yonna kyonna kyokola omukisa weeguli mu katonda mwe muli omukisa ogwokubiri kati omukisa ogwange ogwokubiri tegwali gwakubiri ndowooza gwali gwa 10 kubanga emikisa kitegeeza buli lunaku mukama yampanga omukisa nga tegujja kati ngo tisaga nti gwali mukisa gwa 2 twali mu lockdown 2020 mugwo twali tuli mu mwezi gwa 6 nalina muganda wange yali bweru era muganda wange mutumirako nyo bamuyita Dina yali yalokoka ati muganda wange oyo Dina ngangamba naye oli mulokole nga mugamba nedda nga naye lwaki tolokoka nagamba ebintu byewaffe challenges zewaffe omuntu atalokose ayinza obutazisobola nga bya masturbation tabimanyi naye nga bw'ogamba nti mu family mubeeramu ebintu kati nga ekyokulabirako nga mu family eyewaffe nga siwulyangayo omanya nti omulenzi awasize embaga ebintu bwebityo nga abantu bafuna ssente n'agaggawala n'emmotoka n'afuga n'amaana adda ku zero kati ng'ebyo nga byetwogerega naye mwana tutebye n'ebintu bino naye nga babitandikawo nga bw'ogamba nti ekibi kyatandikibwawo abaasookawo akati tunyumyamu nagaa naye manyi simanyi oba nsobola okyogera kubanga tekiswaza nagaa ateekako rediyo ya Pastor Tom kati bwangamba nteekako rediyo ya Pastor Tom ate nga ndaba nzizza mu byaki mu byabalokole sammalamu maanyi namugamba nja tteekako nanziramu enkeraga wataddeko emugamba ye nataddeko naye nga saakoze eki saataddeko kaakati wayitawo ennaku nga 2 nali ku Facebook njugera mu lockdown temulina bye mukola wali ku makya sawa nga 4
nga ndi ku Facebook nga waliwo story waliwo page emu yali egirunninga nga zino YouTube channels channel emu yali egirunninga naye ne basharinga ka clip ne bakateeka ku Facebook kati ka clip ako ng'omusajja mwe yaliko headmaster manya yaliko manager wa US manya biki bwe bitwe nagagawala aguza amataka ente baguze eki naye bagenda omulaga nga asigadde mu kapulutu bwe kati katono bwe kati naye kapulutu ako ng'alinamu omuti gw'omuyembe asibyemu nga neti mweyebaka omuntu yaliko omugagga sitole nenkwatako nga naye eno sitole omuntu okugwa bwati nekakangene mu comment sinda abe bamuwa amagezi ki nga bwe nkugenda nti mukama bw'aba akuwagala asigala akukola ki akufaako abaako bintu byakutega asobole okusika nagenda mu comments ezasooka nga 2 nga zoogera ku radio eri nga bamugamba awulize radio eno agende radio bagita MCF radio siga nti tukubira kalango naye ate olaba ne stand asobola okuleeta ababe ne bakuba obulango mubasambize ne babeera ku maradio MCF waliyo gwe mmanyi oba bamuyita omukulu bamuyita yaani ebyaddala walayi mwerabidde naye nga omwami oyo yeetegedde waliwo omukyala amuyita Esther mu MCF Esther muwanguzi omumanyi ku WhatsApp alina ne page jarwaninga waawo atera okupostingayo Esther muwanguzi kyokola kyamaanyi tukwagala nnyo then waliwo n'omwami anyway namujjukira nja mwogera MCF radio 98.7 abe Kampala kati bwe ndaba comments zino nziramu nzijukira muganda wange kyakoze eki kyeyangambye nga ye radio yini gye yampadde ganda wange dina yakimanya kirinako obujulizi nangamba owaye nga nzeyo headsets nga nteekamu nga mpuliriza radio Sami bali bayigiriza ku birooto ne boogera ebirooto nyina n'ekitabo kinabiwandiika mu bya birooto nawandika ebirooto 3 nga nakalota ko nga 22 ate nga si bye birungi naga ebirooto ebibi ne boogera ebirooto 3 gwe ng'olinako 22 ne bayigiriza nava mu kuyigirizibwa nze teri muntu yajja nambuli enjiri yakulokoka nali ku radio naye atulira ku radio naye ng'ekyewuunyisa okimanyi maze emyaka 10 mu kibuga myaka nga 8 mu kibuga awo ntambudde mu basumba abanene bonna mbatambuddemu naye nga pastor Tom nali simuulirangako wali tomumanyi nali simumanyi nga Tom gwemanyi mulala nnyo naye nga pastor Tom mugerwa nga simumanyi ate nga simuulirangako ne radio sigiwulirangako siina gwe nali mpulidde nga agiraddeko siina gwe nali mpulidde nga agyogerako olanga sana so kusiba awandi kuyambye nakujjayo nakuyingiza ate ogenda okubulira n'obulira ddala kati bwe njiwuliriza nze naye atula bwatuzi kubanga nafuna kye bayita okuyigirizibwa material kwegamba omanyi omuntu okugamba nti va ku kiba osooka okuwulira okulumizibwa n'okola ki n'okivaako naye oyinza obutakiviirako ddala naye waliwo wali mukama watuuka n'akwekwatirako bw'ati nakugamba kati njala ompulirize nawuliriza radio olunaku lumu lulamba bwe ruti nenjatulira ku radio nayatula bayibuli nga bwe nkugamba nti bayibuli egamba bw'otegeera amazima gakufuula wa ddembe nali mmaze okutegeera amazima aga Kristo nti bino bye nalokoka naye nalokoka sibiganye naye nalokoka muzannyo mu kinyumo wano kubanga kati olaba wali bayinza okukwambula ne baddamu ne bakwambaza ontegeera nti bwe nawuliza MCF basooka ne banyambula ne neeraba nga ndi mufu bwe yamala ate ne banyambaza nenga ati wano ndokokera waawo nenga wano nyina okulokoka nendokoka nenjatula nendokoka nzija kugamba saddamu kwembatiza just like that kigambo kye nayatula nga amaze okutegeera amazima njagala tutegeera ebintu bibiri
walo okulokoka kw'ekinyumo ne bayita abalokoka n'owulira omusajja n'awulira enjiri ya prosperity n'owulira nga akatebe okola bw'oti n'owandika obalaba n'abawandika obutebe ina gundi ne bantu mmwe mukomye ebintu ebyo enjiri eyo ya prosperity eyo togamba kitwala ogenda funa emmotoka omuntu n'asituka akatebe n'akawanika negaba nange bino byonna byetwogedde okubifuna osooka kulokoka ngenze kulokoka nzi that excitement nga yekuleetedde okulokoka okwo okulokoka kulungi abamu bakunyweredde musiganye naye ate ffe abalwanye n'ebintu ebinene ebyo okulokoka kuyinza okubaako ekutuuka bino byebadde osuubira nga tebizze nabyo n'osigaza ekintu kyo ate abamu oyinza okufuna enjira eyo ate n'ofuna ne prosperity wo naye ate kino ekibi kiyinza obutakuvaako naye enjiri gye nawulira nze gye nkugamba nti bw'otegeera amazima y'enjiri ya Kristo nti Yesu yafa n'awangula amaanyi g'okufa n'awangula sitaani naawe bw'omukkiriza nga tokkiriza nti njagala kuyingira mu Yesu olw'okuba njagala kino oba kiri oba kiri wabula ng'okkiriza ye otandika okulaba eggulu kuba nze ndokoka nalokoka ngamba ne bwe ndifa ndi mwavu at least ngende muki mu ggulu wakiri omanyi bw'oba n'endowooza egamba nze sente ne bwe zinaabula kasita mbeera garanti teggulu ndiyingira kitegeeza oba ovudde mu kutegeera kuno okwa bulijjo kyekiri bayibuli kyeyogera mu Matayo 6:33 tunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu ebirala byonna bikole ki kati kyekyo kye nali nfunye ekigambo munda mu nze ate ne ntegeera nti ono Yesu gwe ngenda okukkiriza ate ku luno bwe mwekwata mu mateeka ge kino nja kiwangula nze naye atula bwatuzi ate nali nzeemu wakimala wakiwangula kyaggwa neggwa nawita weeks 2 ntandika okusimanya kya Yesu yayingira mu mubiri like nafa nenzuukira naye mukama nga yeebale nga w'amaanyi kale kati omusajja wange bamuyita Isaac MCF awo nkwagala nnyo then of course n'omukyala oyo evangelist Esther muwanguzi naawe tukwagala nnyo weebale ddala but most importantly radio eyo ya MCF nze mpulirako stories nyingi ez'abantu nga bajja ku kyakyawo ne babeerako enkyukakyuka gye bakyuka kitegeeza omulimu gwe mukola gwa maanyi era mukama ajja bbawa empeera kakati twagambye okugera ku effects of masturbation spiritually and physically ogenda zoogerako ekirala njagala onyonyole musajja wange oyali ku kamera golaba yaŋŋambye nkubuuza ekibuuzo kino wenvaawo nga sikikubuuza jja banzise yaŋŋambye nti awulira bano abeeranga yangu ddagala weriti sima biki maanyi webityo babitegeera babiraba nti kati gwe watereera mukama we yakuwonya kiri masturbation n'agenda omwoyo ne gugenda nti wasigala oli bulungi ng'omuntu omusajja ena walina okubeera oba wagendako atera nobako eddagala lyofuna nze saagendako nti nfuna eddagala lyonna kakati masturbation bwe tutuuka ku effects nja kulaga effects ezimu nange ze nafunako naye gana amaanyi engeri gye kiri nti namutandika simanyi amaanyi gange obunene bwago oba nayina generator oba nayina transformer simanyi naye nze kyenkakasa kiri kimu nti saagendako kunoonya ddagala nasigala nga saayika obuzibu kubanga nali sibigezesa kumanya oba nakyamu oba saakyama naye nzo osanga nalina kubeera ne generator oba tanka oba kati nyina katanka simanyaawo naye kyemmanyi nfunctioninga mu butuufu bw'omuntu yandibadde afunctioninga siinamu kwemulugunya munda mu nze kino ekyaguno njala okinyonnyoleko nti abakikola simaagana amaanyi simaagano gagenda ekisinga okunoonyesa kiikino wakiŋŋambako off camera nimba yala okinyonnyola abantu abo nti olina kewaŋŋamba nti kitwala gali amaanyi ne kikulekera agaakyo kati waliwo omuntu aliyematiza ng'era tulaba nga ye bwe kuba kwematiza yematiza bulungi naye omukazi tasobola kwebaka naye
kintu kino kiva wano nti bw'omala okufuna eyo lasti n'okwako okwo kwa masturbation oba oli mukazi oba oli musajja obeera ng'owulira omubiri gwambadde amaanyi jjukira masturbation si mukazi ntajja kukulemerako tinjagala dakiika 5 masturbation otuuka ng'esekenda 2 zikumala sekenda ng'ekifaananyi kasita ofuna ekifaananyi ate naddala ng'ekifaananyi kyotadde mu bwongo nga kya muntu gw'osinga okwagala ng'okimalirizaawo kati osigala ofunctioning kubanga kino kya bwangu bwangu n'ate jjukira oyinza obanga olina patina kati mwedakiika esekendi 10 n'omugamba ki nga ye kyamuggyako awo nga ye kubanga muntu guno omukono gulaba tegwatondebwa kwegatta na muntu nti bwe weetigatiga n'omukono guno oyinza n'omala dakiika ne bwe ziba 5 n'olyoka weematiza n'ofuna kyoyagala naye ate oli mukyala kiri kya butonde omubiri gusinkana omubiri gulina hiti eyagwo gye guproducinga kati omuntu amasturbation esinga omutawanya nti bulwa obusajja bwe oba obukazi bwe naddala abasajja kusingira ddala abasajja ti obusajja bwe bwe businkana hiti y'omukazi awo wakoma kati ekyo kigize tugende ku effects soke neza spiritual nga tetunagenda ku effects nga bwe nga njaga tukibumbebumbe mu areas zonna njaga tutandike n'engeri masturbation gyetandikamu eri abasinga etandika etya nkuwadde erayini eyange naye toli seefu gwe yatandika nga oli mu layini endala obanga obibadde otandise waliwo abantu nga ye okwematiza yamala kulaba ka vidiyo olaba ekyokulabirako tubadde twogera wali off camera nenkugamba nti omanyi Sami ukyanga pastorona akwegattako wandibanga ofunye ba followers bangi bawezewezeeko ekitegeeza waliwo amafuta amalala ag'enjawulo agakola ki agakwongerwako era ne gakwegattako yajja n'amafuta agage amafuta ge gakupulinga crowd era nange okulaba okutandika okufollowinga channel yo ntandikira ku pastoroni nga bwe nakunyumiza era nali bulijjo ndaba unique media nga nda stories naye nga kuyitako wisi kati waliwo ekyansika nange nekikola ki kati waliwo kyetuyita anointing amafuta ga Bwakatonda n'ekifutafuta kya sitaani nti buli kintu kyonna ekiri mu nsi muno nga bw'okiraba tola ntuli wano we are here physically but we are doing a spiritual thing buli kintu kyonna ekiri mu nsi kiri spiritual kitandikira mu nsi eri spiritual ate ebintu ebidriving ebintu ebiri spiritual anointing ye driving ebintu ebiri spiritual kati masturbation engeri gyeba nti eri spiritual ebintu ebigireeta nabyo biri spiritual waliwo omuntu nga ye yalaba ka vidiyo katugambe blue move oba just emeya video just video zolaba bulijjo n'oyambala ekintu n'owulira amaanyi ag'enjawulo oba n'olaba bwenga olaba abazungu bano batukwatira ekintu bakipromotingira ne mu firimu oli n'agenda mu kanaabiro olaba zino high school n'akikola kati engeri gy'oba omulaba engeri gyakikozeemu kati nawe jjukira gali amafuta ge baateeka ku muvi eyo gakukwata kubanga amaaso go gali mu kuyingiza sinakugezesa nekikugamba naawe okola kubanga si gwagezesa kubanga tulina amafuta gagwegasseeko omusumba baba alina amafuta agawonya bwakukwatako endwadde evaawo tomala gigamba nti ndwadde gwenvaako kati gali amafuta bagateeka ku muvi gakwegasseeko kati bwemala okwegattako ng'ogamba naye kankikole nga naawe wewatandikira weewo waliwo omulala kati kankubulye kino lumu nalaba muvi nga ndokose bagita coming to America part 2 terimu nnyo bya buseegu naye eyina kye bayita vulgar language engeri ebigambo byabwe kwegamba tebisanyusa nnyo era naye muvi yanyumira ate mukama yali yangandako firimu nga naye muvi yanyuma yankwatira awo bwemala okwebaka ne baleeta akasikuliini nga omuntu angambala muvi gy'obadde olaba kati ali muvi ate coming to America eringa comedy esesa patto esesa byakuseka naye ng'ate mu kirooto muno byendaba yandaga abasajja abali mu kwegatta n'abakazi nga ye muvi gye mbadde ndaba naye ng'agitranslatinze kubanga ebigambo ebyalimu byali binene era sandiyagala ogenda ogezesa owulirize nti kange simple ye naye yali agirabyeko era amanye ebigambo ebirimu kati
ebintu byonna bidriving anointing ekifutafuta omulala olina oluyimba lwewawuliriza nze sami waliwo ennyimba zensi ze nawulirizanga edda okwaka ne kunyamba nga nina okwematiza era nkyazijjukira bulungi zalinga zansi z'abazungu siz'abannayuganda naye namwe abannayuganda waliwo kati enaku zino waliwo ennyimba ezifulumye sijja lwogera oluyimba era osanga n'abaana baluyimba mboba tubadde tukola byebiti okukola bwebiti okitegedde gwe oli mulokole otaddeko oluyimba nga bw'okiwulira amafuta ge bakyambaza bw'ona obula bw'okikola naye awo nawe watandikira okwematiza waliwo music videos enaku zino bateeka abawala mu video n'ogamba naye kati n'ono ayina maama bamuzaala ne bagula obugoye bwa bebi nti tuzadde omwana oli mulokola amaaso togajjaako oba toli mulokole nga nawe amaaso kasita galemerawo omuntu waliwo leko omuntu agamba nti ono omuyimbi kulasi wange naye nga tamusinkanangako balina bangi bayogera ebyo ebintu olina omuntu nga kulasi wa yambala bubi biki byoba omwagombako kosa omwego obeera ng'oli musajja ekyo wafula jakiziramu kyabamwegombako kati ebyo otuuka mu kino ky'omwegombako amaaso gano gatandika okusentalinga okimanyi nti gano amaaso lumu twali mu kyaki nga bagamba nti baworshippers babakkirize bambale empale nenkiwakanya nenyimirira nenga nedda nenkuba ne ku meeza abamu ne bagamba munze outdated naye tebamanya kye nali nfa nyembaza mukama nti era nga bena kirwanyisa tekyayitamu nze lumu nali ku TV nga nkyematiza TV ya musumba omu ng'abaana babakkiriza okwambalirako empale yali Sunday misana sanga 7 bakuba etendo mwalimu akawala nga kalungi nga kabbula kate kalina katondowooza myaka nga 18 nze nabeera ku TV naye nga ntunulidde akawala ngoyinza olowooza ntunulidde etendo olaba kawala era bwe neebaka neematiza nakawala ako ng'ekifaananyi kikyali mu bwongo kiwasika n'okakozesa buli kyoyagala kati nze bwe nyimirira mu kyaki ne ngamba nti omuntu asinza talina kwambala mpale nti masturbation bw'atuuka ekiseera awamba endowooza yo nti ne bw'oba otudde wano omwana nayitawo amaaso go gayinza obutatunda wantu wonna ne bakoyo gatunuulidde kubanga buno obwongo omulabe yakola atya yabukwata ate deliverance y'obwongo lutalo okuyingira byangu naye kufuluma bizibu kati abamu mwalaba ebintu bwebityo noyingiza ki omwoyo ogwo bintu bingi muwayambala olugoye naku zino ensi yayonooneka ng'olugoye baali baluwonga amulanga ka perfume kasita wakeekuba watandika okwaka omanyi waliwo perfume zeyokuba notandika okwaka omulanga wagenda mu konsati y'ensi juzi waliwo konsati yaliyeeko si mu Uganda naye ensi eringa Uganda si mu Uganda mubazungu bakazi baali beevuganya nagiwulirako mu nsi z'abazungu abasulako nga bagiraba zina bemmanyi ali mulokole naye ng'agamba nange ndi ttiimu gundi si bya ttiimu ng'agakanyuke mangu kanyuke mangu olutalo lwali lutalo lyanulabe live era lwaggwa munaana ne bakera ku makyanga tebalina maanyi naye nga balokole naye walaba abaana abo abazungu abo engeri gye bayambala ku konsati eyo abazungu abo bwatyo bwe bambala kizungu kati waliwo yagenda mu konsati eyo nga kuva ku olwo eitha omu kwaba abazungu nga waliwo yajja n'omwoyo gw'obwenzi nakasukamu mu bantu nga gwe omwoyo gw'obwenzi tewaggata bwegasina abantu wavaamu n'okwematiza ng'era wato tuli mu wikisi meka nga ze wikisi omaze nga weematiza lwa konsati gye wagendamu
tuli mu wiki singa 2 ndoza 2 nga bwesi bwe kyakola ki nti oluggi lubeera lutono naye luyita mu maaso go ne mu matuugo byowulidde ne byolabye kasita biyingira ne biggulawo oluggi. Bayibuli egamba omuzimu gwali gumu bwe baggoba ne gugenda gaana kamale ngende nkyekingeko omuntu wange ne ggomawo ng'ennyumba nkalu negamba engeri gye banfubutula wano ku luno kansooke nzireyo ko ndeete bakirimaanyi. Bayibuli ekomekereza egamba nti siteeti y'omuntu oyo yali waasi okusinga eyasooka nti wali mulokole osuze konsati y'abazungu siteeti yo buli omwoyo gwayo gumu kasita gwagenda gwajja ne masturbation either walina omwoyo gw'okwaka bwasi baali bagoba nga gwavaawo kati wabeera ku konsati wayaka okwaka bwe kwakomawo ne kugamba okwaka bangobako wano kanzireyo nkisooke no ne masturbation kati nga masturbation yalumba aliwo oyo andaba oyo abimanyi era abamu babimanyi ng'oluggi lwakola ki enzigi nyingi n'emboozi waliwo basenga emboozi abasenga ozimanyi basenga b'e Kampala babuulira abaana kubeera bulungi mu bufumbo ozigendeko olabe engeri gy'olina obeera mu bufumbo obufumbo bwe butaafe basenga babuulira biki bakama bange bayimayi babuulira abaana bulungi simanyi omusajja muwange ekitiibwa mpisa balimanyi kyebakola. Ogenda ku mboozi ya ssenga ng'ayigirizaamu abaana abawala engeri gye balina okukolamu ebintu n'obyekozesa bwe kennyini abiwulidde kubanga nabo balina amafuta agatambuza mesegi golowooza omuntu asobola obeerawo nga bwasenga gwe mulimu gwe tewaliiwo ekimuwa ssente olowooza ekimuwa ssente kyekyagala abantu abalala ye nakola kakati gwe mu bayibuli manyimu omusajja omu yatundanga ebigambo bamuyitanga Sulimaani talina mulimu gwe yakolanga yatundanga amagezi na bigambo naye omanyi nti guno omulembe tetukyatunda amagezi tutunda busiru naye omuntu n'asasula okuyingira mu konsati ya ssenga awulira ebyekisulu naye ng'ekonsati ya $5,000 naye kola konsati y'omulokole nga wa gospel artist oteekeko 50,000 era neyima ebyajja abamu mbusima mu gospel nga bagamba eno gospel tugamba kimu nti Katonda akuwa omukisa kyokka mu byensi twawangayo nno bakyawaayo omulala okyali mulokole ng'okyawaayo kati enzigi ezo zonna zoli mu kuggulawo omulala wakyalira mukwano gwo n'ateekamu akatambi nze ina gwe mmanyi omulala linyumyako n'omukyala wange wakati ayamuweddeji ni musajja mufumbo omukyala ya bamuyita Ruth omusajja nze abadde naye wano akimanyi ali naye nga tunyumyamu manyi abalokole ffe tetwetya tunyuma gyevudde yaffe noga banaye kino kye nayitamu naganze kwematiza kwampambako naye nakuvaamu mangu nagamba nagyala nenkyaya mukwano gwange atadde mu Blue Movie ntuukayo tulabye mu Blue Movie naye nga mukwano gwe wange muwala ate ng'aweereza mu kyaki negamba yibye nate tulabye nzize waka nzize mu kwematiza naye mukama ye yamusaasa ate yakirwamu ndowooza gwalinga mwezi gumu n'abakyala beematiriza ddala zina gwe nakwanako nga yematiza buli lunaku sabike ke majaga yage ofa kinensi ate kulimba ki tuli wano of course ne Jeff emboozi yaffe etambulidde ku masturbation nakiyita okwematiza ebintu bye tunyumiza tuyinza oba tubinyumiza mu mbeera oli ayinza okugamba temuli siriasi temukola kino ebintu bye twogera tubimiininga maybe enjogera eyinza okwawukana nti olumu tusekamu ne tugamba ye sitaani ng'alina effujju ne kino yakitukozesanga naye gwali eyo njagala oyige ebyaddala njagala oyige otegeere kuba the end of the day waggulu awo we baatugamba ewali akaguwa tutuukawo ffekka oyimirira bw'omu si mukwano gwo si muganda wo si maama wo si taata wo so yiga then olabe engeri gy'oyinza okwetaasaamu kubanga omwoyo gwa masturbation oyagala toyagala
we gujja bempulidde abawa obujulizi waliwo yaŋŋambye mukwano gwange yawa obujulizi naŋŋamba saminze neematiza kuvanga nnyina emyaka 4 nenkiwakana ne mugamba enanga ani abikuyigiriza naŋŋamba omwoyo guno sitaani akuyigiriza era nga gwe wookinnyonnyodde naŋŋamba muwala nno ali mu 20 right now agamba akirwanyisizza naye tannabeera delivered bulungi deliverance tannagifuna bulungi naye ali mu 24 if not 25 years from 4 so ebintu bye tuba tubyogera tetubyogera nti tufune views wala yaŋŋambye enkola story mbu kufuna views na likes nze sikola kufuna views na likes naye kyenkola nze story yange newotampa like yo notagimpa naye noŋŋamba mpulira nnyo essanyu ensango naŋŋamba nawulira kano ku channel yo nenkyuka so kyekinkozesa bino okuleeta omusajja waati n'abaako byayogera omulala yandiganye kubanga nze kyemmanyi kyenazuula omwoyo ogwo ogera ne gukwata abantu nga toyagala bamanyi na kumanya nti okikola kikuswaza kwegana omanyi nti kibi naye tokivaako so Jeff obugambo obusembayo oba obuyina then tulabe gye tumaliriza nga tetukoze ku effects tetukoze effects tuwe tunyonyola mpozi nzigi atugende ku effects spiritual aha tusoke na spiritual omuntu eyematiza ne bw'obanga obadde mu church nga wematiza ekisokerwako eggulu tolisuubirayo tekisokerwako lwakuba nti ekyo olabanga ekiri wala naye ekyokumpi oli dry kyemanya mubalota nga beeyambudde oli dry ekyokubiri masturbation leeta gye bayita omwoyo gwa kawuula omuntu wa masturbation ne kawuula tobyawula kawuula togenda muwangula ng'okyematiza obeera n'ebisajja oba ebikazi byojja mu birooto n'obikozesa kubanga wabiwa ebbeetu wabigulirawo mujje ekirala ekiri spiritual omanyi kye tuyita anointing oba oli mu church omwoyo gwa kawuula ne bw'obanga obadde n'amafuta genkana gatya ng'oli musumba omwoyo gwa masturbation n'otandika ebintu ebyo amafuta gonna okola kibi gagenda ebintu byonna ebyo biri spiritual bye bitalabibwako kati katugende ku ebyo ebirabibwako kubanga bye bisinga okuba bingi ate bye balaba sooka masturbation ekudraininga amaanyi aga bulijjo ekudraininga ekudraininga notandika okuwulyanga ekudraininze ekumazeemu ekyokubiri masturbation ekukaza okimanyi masturbation wesiga ebizigo ne bitakukwata okimanyi ekyo nobanga empewo byekubye yenna nga tosobola kunyirira ate onyirira otya n'enviiri zitandika okwegiraagira omanye amaanyi g'okozesa buli lunaku emirundi 2, 3, 4, 5 omubiri engeri gy'oba ogukamula ekudraininga ekirala masturbation ereeta obwavu gwali eyo bw'oba okyazirinamu nga wakatandika dduka zigenda masturbation ereeta obwavu n'omukono okukwata ku sente nze sami okutandika okukola omulimu n'ogamba kati leero nkoze enkingi z'omutwalo saagala nayingira Kampala 2012 okutandika okukola omulimu n'ogamba leero mukama mpadde omukisa nyingi z'omutwalo nga mazeeroko kati ne mukama yasooka n'antwala mu kisibo kyanakwako alina ekintu kyeyanzija kuno ku mukono kuno nga kyali kyakwatirako nga tekiramu nenkiraba mu nsi y'omwoyo nenkiraba mu kirooto nenkibawe nti wansi mpaka nga kivuddeko kyamala kuvaako nekigwali nenkiraba nenfukamira wansi nga mu kirooto nenkabegamba Yesu weebale n'ekintu nga kiri awo wansi kikola bwe kiti nga kyali wano nga nawano ku mukono mu kirooto gulaga guli pale katoloza byava ku kisibi ebyo masturbation aleeta obwavu buli teri mukisa gw'ofuna guno omukono gwematiza kufuna gutya omukisa gukwata gutya sente era gwazikola n'olanto ozifunda zivaawo bweba tezinaba kugenda byogenda oginvestinga mu bijja kufa kubanga ogwo mwoyo gulya n'omukisa gwo gulya ebibyo gulya like gulya wenna both spiritual and physically masturbation aleeta n'endwadde manyi masturbation aleeta infections
nze nafunako infection nengendako emulago omusawo ne musobera nampa amakenda negagana okumponya nesigala nga njirina nga simanyi nagendako oli nankeberaga UTI kakati bwentuka ekiseera nekivaako kubanga yajja etya eno tesitako y'omusajja yasooka nezimba ningamba yinza tegase na muntu ntoba nziko oba ki kati bwe yamala okuddayo omusayizi nisigala nga bwembaka tugambe nga ngenze for a long call bwena pressurizing omubiri kale oba osindikaye kati ng'omusulo bwe gujja bwe bagusembayo waliwo obuntu obujjiramu kati kyantawanyanga nnyo naye nze njaga kubuulira sijjukira lwe kyagenda naye namala kulokoka naye ekyo kyalwawoko kiyinza oba nga kyagenda mu mwaka guno mu myezi egyasooka kubanga ebimu tebivaawo mangu olina okwebeereramu n'onyikira mu kusaba kubanga nakitegeera nama nti kiri spiritual nama nti kino tekiri physical kubanga ofunye gundi amakerenda ndegagana okuwonya kitegeeza kintu kiri spiritual abamu abakazi kati bayinza oba bali eyo ng'alina ebizimba alina ki nga biri mu lubuto naye nga byajja lwa masturbation aleeta okwekyawa wekyawa otuuka nowekyawa mala kumasturbate nga tukyalina n'amakulu wekyayira ddala ebyaddala n'owuyanga wekyayi tongerezaako n'okutta emisomo mwaba abasoma nakibagambyeko ekyo masturbation abitta masturbation aleetako isolation otandika okwe-isolatinga kubanga olumu oba olowooza waba kumanyi ate nengeri ekiba nti oyagala kikole wekka ne bwe kuba kwebaka ne bagala mwebake abira oyagala webake wansi kubanga omanyi ekintu kyojja kisatisfyinga wekka kira masturbation aleeta ekiswalo omanyi oyinza obanga okyadde awantu ne bakwalira amasuuka n'owematiza ekiro kumakya sports nezisigalawo waliwo ekiswalo ekisinga ekyo oli agamba ye omusajja omukulu masturbation aleeta ekiswalo era oswalira ddala kakati gwe wenna abadde yematiza ngaoyagala kivaamu masturbation omuvaamu otya ekibi kyonna ng'oli wakukivaamu osooka kutegeera nti weetaaga obuyambi bino tebinumbya kwefuula mafiya oba kwefuula vumbi bino byewefuula sita nti nja kikuba nkiveemu osooka kutegeera nti neetaaga obuyambi ate obuyambi si bwetaaga ku muntu bwetaaga eri Yesu saagala vumirira amadiini naye bw'obanga okyali mu ddiini ng'owematiza mukama ayongere okweraga kubanga kyandibanga kigenda kukulwisa okuvaayo eyo ebintu ebimu okubiwangula ndowooza wetaaga kuvaako mu ddiini bayibuli kyeva egamba katonda agamba Abulaamu asooka ave mu nsi yewaabwe oba oliawo yalaba nti byonna byagenda omukola tasabikola ng'akyali eyo ebintu ebimu byetaaga ng'ovuddeko mu ddiini n'oyingirako mu Yesu wakati nga si bya ddiini si ddiini byekugamba neweerumbira ekirala njagala kusomera ekyawandiikibwa Sami ekikulaga engeri gy'olina ova mu masturbation kubanga ebibi byonna bwe tuba tusoma ku bibi ebisinga batugamba bireke naye ekibi eky'obwenzi kubanga masturbation eri wansi w'omuzimu gw'obwenzi kyenjalabira bagamba nti amu mwakifuna kubanga waliko omwoyo gw'obwenzi nga mu famire bw'otunulamu mwenna muli benzi gw'obadde olwanyeko obutegatta nga bwe nalwana nekigamba kabe botosobola kwegatta n'abakazi kankwe substitute bayibuli egamba bweti mu 1 Corinthians 6:18 egamba run from sexual immorality. Every sin a person can commit is outside the body. On contrary, the person who is sexually immoral sins against his own body. Ntu oduka buddusi nze kyantwalira okuva ku simu kyantwalira kulaba films gwe n'abadde yematiza nga naye nzije singa okuleetera okwematiza olaba bu video kubanga otandikira ku video nodda ku X movies
notandika okulaba abantu nga begatta nova ku bantu otandika okulaba ensolo nga zegatta ng'abantu tebakyakumala okulaba. Era abantu bakimanyi bwena abadde atuuse ku sayidi eyo ng'essimu yo nga sitaani gy'abadde akozesa nga buli lwogikwatako kubanga essimu eno giraba onyiga mu kavidiyo ne kakutwala mu linki endala osanga bakusuddeyo. Buvidiyo buno mu Uganda kati ennaku zino abaana abawala tebafuddeyo bakola nnyo obuvidiyo sex steps. Oli akapositingayo n'okagwamu ne kikwambala oba obadde okirina ng'ogezaako kulwana ne kiddamu kubanga kati wano tuli mu kuggala nzigi. Buli lugi lwonna olwakireeta bw'eba simu nga tosobola gisiga mu muntu gitunde. Nze namala omwaka nga ndi ku mapeesa nenva ku Facebook nenva kumanya WhatsApp nenva ku ki nga ndi ku mapeesa. Firimu zirekeraawo si buli omu yenna nti alina ova ku firimu naye tuli ku gwe omulwadde buli firimu yonna nga yansi gireke kubanga yakola firimu si musiru naye alina kyeyateekamu nga yagala kuwambe. Ennyimba z'ensi gijje mu simu yo biva ku nnyimba z'ensi ziveeko zijje mu simu yo. Ekirala tandika okulaba TV ezeegasa. Omanyi kati waliwo TV programs ezibeerako ebigambo by'obuwemu. Laba TV ezizimba omwoyo kati wano kye tuliko tuli mu kuzimba mwoyo kuva ku zero kubanga omwoyo gwe gulwanyisa. Bayibuli egamba nti omwoyo gwe guleeta obulamu omubiri tegulina bulamu. Kati tuli mu kuleeta obulamu mu mwoyo. Kati ekirala actually kyandibadde kisooka gwatanalokoka sooka olokoke ate lokeera mu kyaki entuufu. Gwobadde mu kyaki y'abaana b'obulimba waliwo kyaki z'abaana b'obulimba nga masturbation kyekintu kye bazimbirako giveemu ogende mu kyaki entuufu eyigiriza ku kigambo. Va ku masturbation. Ekirala bw'omala okulokoka ng'obitegedde byolokose olaba gyeno Bayibuli kubanga kati munda mu gwe mulimu ebigambo bya sitaani yingizaamu ekigambo ekya Katonda fulumya 2. Waggulu wa byonna Bayibuli egamba nti ebintu ebyengeri ng'eyo tebisobola kuvaako kujjako okusaba n'okusiiba. Nze naasiiba ebisiibo by the way nali muneneko okusingako ne wano. Bino ebintu byenjogerako kabeera obwenzi ng'obulwanyisa nga tosiiba. Guno omubiri bwe gumala okulya ne gucamuka. Ogumala okunywa ne gucamuka. Kasako gutereera gusaba. Kati bino ebirala biridde ewala ekitana bakulya. Tandika ebisiibo. Era gwe agenda okulokoka leero bw'omala tandika osome Bayibuli genda mu kisiibo bw'ejje ku simu kwata ku mapeesa at least esimu wakiri baako gw'ogiwa abeere nayo kumala emyezi kwata ku mapeesa kubanga gwe oreceiving kubanga kati wano oli mu lutalo kati luno olutalo nze nkuwa skills nandibanga nze skill eyange nali nkoye Katonda nanviirayo olunaku olumu nenkivaamu naye ate nange mbe nakivaamu saakomaawo nasigala neekolako nensiiba nensaba nensoma ekigambo nentandika okuwulira nga neetaaga okubeera kumpi ne Katonda kubanga yasobola okunyamba. Oyinza osanga singa saabikola nalokoka bulokosi nenkomaawo mu myezi emitondo kyandibadde kikola ki naye nange neeteekako gaadi neteekako ekigambo nensiiba nembeera n'okusaba nentandika okweteeka ku gaadi. Omwoyo gwo nze nkukakasa awo bojja kuwangula ate nekirala beera mu mikwano egikuyamba. Emikwano gye mubeeramu nemwogera ku mboozi ebyo genda ovaawo ng'obwongo bwonna amaze obucamula tegirina we gikutwala. Newegalira mu kalumu lutandika okufumitiriza ku mboozi zemboozi za high school ez'ekisiru tezirina zikutwala. Bayibuli egambye run from sexual immorality. Bw'abanga omubbi omulabye idduka kubanga ono yajja kubba kutta na kuzikiriza. Kati run away from sexual immorality, run away from masturbation. Eno sexual immorality abamu balowooza bikolwa naye n'ennyambala na biki ebyo simanya bwenzi you know, so tolowooza nti masturbation kyokka. Omanyi sexual immorality omanyi ti n'omuntu ayogera waliwo omuntu ayogera ne bagamba oyo ng'ayogera bukaba ng'engeri gy'ayogera ya bukaba naye nga ye buli lwayogera kati waliwo puroguramu edda gye nali mpuliriza ya mukwano eri ku rediyo emu mu Kampala nga juliza ne mukyala waffe etuukayo rediyo eyo puroguramu eyo eva ku ssaawa 4 ndowooza mpaka ssaawa nga 6 tera okukolebwako abasajja naye waliwo abakazi abakubangawo amasimu eri puroguramu buuyi abakazi abakubawo amasimu bannange
nagirinda nga yabeera mu surprise alimu ebintu byange naye nga nabawala babeerako ssebo abamu ndowooza abo abasindika kwakisa abantu. Jeff, tumalirize siibula n'obugambo obusemba oba osobola otuwe ku ssaala tuve wano. Ebigambo byange ebisembayo njagala kuzaamu amaanyi oyo yenna abadde ali mu kikolwa ekyo nti Yesu asobola era talina kimulema. Weetaaga password emu okusala endalinga gy'ali. Ekyokubiri, buli alabye ka vidiyo kano oyinza obanga gwe teweematiza naye at least obanga olina gw'omanyi katambuze kamuwe kayinza omuyamba twandibanga ebintu bye twogedde nga byakusaaga bw'oba nga tekikuliiko naye akiyitamu ye nga ye alabira ddala gamba oyo yenze kati baako gw'oyamba. Ekisemberayo ddala neebaza Mukama. Omanyi twalina emboozi twalina okukola ne tugidiverting ate nenkuwa n'eno. Neebaza Mukama nti obulamu bwange bubujulizi naye ate nga bujulizi obulabikako nga yabinzijamu ate yabinzijamu nsobole okuyambako ate omulala era nze sijja kwogera omwanyiza ayinza kwebuuza mwana neweekuba bwotyo bw'obanga tosobola kwekuba ku lwa Katonda kitegeeza ne Katonda talina kyakwetaaza. Ebigambo byange ebisembayo mpoza ekirala tusembyeyo ne Saara kubanga waliwo omuntu nga ye yagyetaaga. Katusabe. Kitaffe mu linnya lya Yesu twagala okusiima n'okwebaza olw'akaseera kano ke tubadde mu maaso go. Bayibuli nga bwegambye nti twawangula Sitaani olw'ekigambo eky'obujulizi n'olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Mukama tusooka okuteeka buno obujulizi mu musaayi gwo era tubukomako n'omuliro omulaba aleme obubba kuva mu matu g'abantu. Nsabira oyo yenna Mukama abadde ayita mu ky'okwematiza amaanyi agansisinkana leka gamusisinkane mu kaseera kano. Ogwo omusoto gubadde gwasamye akamwa nga gwagala gumunywenga buli lunaku tugunywesa omusaayi gwa Yesu era tugwambula amaanyi n'obuyinza. Bayibuli yatuwa obuyinza okutematema emisota n'abamanyi gonna ag'ebizikiza tutematema ogwo omusota n'ebyo byonna ebisolo ebibadde binywa okuva mu muntu oyo. Tulangirira obulokozi okuyingira mu bulamu bwe Mukama. Sumulula amafuta agalokola gamujje mu kintu ekyo ky'abadde akola. Era tukubba emyojo n'ejja backfire egyali yagadde okubackfiringa ku bujulizi bwaffe Mukama kwabo abawuliriza naffe ababadde babukola. Era twebika mu musaayi gwo tulangirira obujulizi obuteegaanika mu linnya erya Yesu. Era Mukama tusabira Mukama Unique Media leka ogigaziye okusinga nga bwe babadde balowooza abagitandika obeewunyise ate obakole bulungi. Tukwebaza kubanga oli Katonda ow'ekisa mu linnya lya Kristo mwana Katonda omulamu tusabye. Amiina. Sibula omukyala tutumire tuveko mukyala wange abamuyita Ruth. I love her so much. N'abasumba bange abansumba Sumba Remy, Sumba Emma, bonna mbatumiddeko nabo bonna betuweereza nabo bonna mbatumirako. Mukama abawe nnyo omukisa. Kale yoyo sirina byengenda kwogerako birala bingi gyokujjako okugamba nti gyowuliriza mboozi ofune ekyokuyiga ate oba oli awo oyambibwe kuba emboozi zino zendeeta nzireeta obeeko kyoyambibwa. Wafula Ogut yabadde ku kamera. Nja kuddamu era neebaza abakulu abali ku MCF awo mukulu Isaac then Evangelist Esther Muwanguzi nti mwebale omulimu gwe mukola. Samike gemanya gange we sign out.